ali ku Focus TV nkwaniriza wonna wosinzidde okubeera ng'olaba ali mu Uganda, East Africa wamu n'ali diaspora wonna wosinzidde okulaba Focus TV nkwebaza era negamba nti kyokola kyamaanyi nnyo nyini ddala. Olunaku olwaleero okwawukanako n'ennaku endala ndi ne Honorable Christine Kaya olunno oyo Woman MP akyaliko ku ntebe eyo eya Woman MP Kiboga District. Ndi naye leero okwawukanako ne bulijjo nti abantu tubawa gyenvuddewe nga mungi naye kuno agenda tukonya katono nnyo ogwe maybe amulaba for the first time okumutegeera then tumayi tuswitching ebibuzo bingi alaba Focus TV nange ng'omuntu munnakiboga ne munnakyankwanzi n'emiriraano bantu ayagala okumanya biki ebigenda mu maaso obulyawo mu bulamu bwe ne career ya politics wamu n'ensi bweyimiridde bingi mubadde mubiraba ebiri ekiboga era nabyo tugenda kukonayo otherwise tuva ku Focus TV. Honorable buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Fesinyo okubeera ko nawe. Sawa nafa tusanyise okubeera ko. Ife baani abakutindiza eggendo. Tekiri nti omubaka buli kaseera ayina kubeera nga ali mu kiboga oba mu district ye gy'akiikirira yokka nno. Yes. Bwe bamala okulonda ofuuka national figure. Ate nze bwe mwamala okunonda nawe bw'obuvunaanyizibwa bw'okubeera minisita w'ekisiikirize akola ku nsonga z'obutonde bw'ensi. Very true. Kati Uganda yonna bwe wabaawo ensonga eyo oba oyina oginoonyerezaako ate n'ogireeta mu paalamenti bulungi tokiikirira kiboga yokka. Ya ate n'ekirala era politics yandibadde nga mainstreaming lwakuba ebya Uganda biralamu. Politics yandibadde agattiriza ku buvunaanyizibwa obulala omuntu bw'alina. Tusobole okuba nga tugamba abantu muweerere abaana babeeko bye basoma. Then politics amwongerako nga bw'olaba bw'oyongera computer ku mulimu gw'olina. Okay. So sigamba nti ze njagala kutayipinga kati okyasobola okugamba njagala mulimo gwa kutayipinga. buli professional ayina okuba nga ayiza okutayipinga okugasa profession ye. So ne politics bw'ayina okuba ti ogenda mu parliament nga nze ow'ebyobutonde yasoma ebyobutonde bw'ensi ngenda mu parliament okwongereza ku byobutonde bw'ensi mu parliament profession ye eri. Yes. Naye kati ate Uganda ebya Uganda byo buli lw'oyagala ebitakwatagana na balala ojja wano nti oyina kusiga ate kati politics gwe gufuuka omulimo nti ate biri obite era bw'oba obadde otambula toli calculative oluzingira ddala profession yo nodda mu politics yekka ate naye mirundi emeka gy'oziise mu constituency mbaga mmeka z'ogenzeeko abanoonya obululu olabye bameka mu lwaleero ebyo bitwala obudde bungi nnyo. Kati eri profession ye yakumalira ebiseera osoma Makerere masters wekanga ogigize naye nze nebaza Mukama saagisudde era parliament yonna emmanyi ti environmentalist yoyo yonna emmanyi. Honorable waliwo akulaba for the first time akuwulira naye nga ayagadde okumanya ani Honorable Christine Kaya yaani briefly. Kaya Christine ndi mukyala Muganda. Mukyala Mukatoliki. Ndi professional mu environment ndi munnabyabutonde era nkuzeemu
nkoledde mu civil society organizations naye ne district yange y'Ekiboga ali muzaale w'Ekiboga okuva e Bukomero mu Kikuubo gyenva era maama ne taata we bali ate ekyo kyebaliza Mukama mulungi okufuuka omubaka nga bazadde be babiri bwe bali balaba ebibala by'omwana gwe baategeka kubanga nakulewa kaba mpita minisita sinnaba kube mbadde shadow njaga kwera ddala full minisita ate kijja kuba mu gavumenti yennyini abantu gye bawagala so tetunamaliriza oba oli awo n'ebirala bingi bikyajja so oyo Kaya Christine badde mu civil society organizations empitirivu ate nga ndi ku nsonga z'ebyobutonde bw'ensi ensonga z'ebyobulimi ensonga z'ebyettaka n'ensonga z'ekikula ky'abantu ezo ze issues zembadde nsinga okubeerako era nakati nkyambadde nkyasomesa oba oyagala ensonga z'abantu mu profession yonna mu sekita yonna kati tuli mu byabulamu teekamu nti ensonga z'ekikula ky'abantu mu byobulamu era nzibeeramu n'okubayigiriza strategies zipolicies oyinza ozikola nga zitunudde eyo so ebyo bye nalimu ebbanga ddene kakati ne tubeera nga mu buweereza ebintu biba bisatu eyo ngeri gy'oyinza okuweerezaamu oyinza okukola okubeera mu material support nti muwa ebikozesebwa abantu kati mu byobulimi nga nkola n'ekitongole ekya volunteer efforts for development concerns n'ebitongole bingi nnyo mujjukira bwe twatambuzanga Plan International, Oxfam, Concern Worldwide ebitongole ebyo byonna CRS bannange twali tutunulira empeesa za mirundi esatu tyosobola okukola material support n'owe ebikwatikako titubawo ensigo y'akasooli osobola okukola extension osobola okukola agriculture extension n'ogenda mu balimi n'obasomesa tree extension galinze nnimi nabyabutonde osobola okukaba ogwo omuti awo tegusaanawo ab'ebibuga tubagaza name trees zigoba ensiri tezigaziwa nnyo kusiikiriza bidduka so tusobola obbawa extension n'otambula ku bantu ekisembayo ye advocacy osobola okuweereza abantu ng'okozesa advocacy n'oyogera ebiruma abantu osobola okukozesa bu demonstrations obutonotono ab'Ekiboga mumanyi nakwata ebitooke n'embisimba mu kkubo mu national road zetuyita ezaali eza UNRA nga Kiboga temukyatujjukira districts ezitalina byuma bisala mayinja ago Kiboga mwetuli naye nga naffe twafuna ku ssente ezikola enguudo ebyo ebyuma twabisaba ddaffe temubituwa mulinga biradde Kiboga gyeri abamu tebakitegeera ate otula ku komiri ate oleese bino naye we twogerera kati Kaguta Road yafuuka Kaguta Road teri mu National Development Plan naye yemu ku gye basuubiza okukola wala kuba wavaayo mata nze naawe tunaabitegeera naye osobola okukozesa advocacy okuba nti oweereza abantu naye advocacy wano mu Uganda asinga kutegeerebwa mu Parliament ya Uganda wanga wa advocacy oba omutuusiza ku national level kakati nagenda okubeera nga nzirako mu kyalo okubuuza ku bantu bayinga bagamba naye olowooza tosaanidde naye osobola nebyoli tulaba wali osobola mwana nasooka nga sikyewulira nga ndaba ababaka bye bakola ndaba mbisobola naye nga laavu yakyo tendi ku mutima but with time nekijja munange ku mutima bwe kyajja ku mutima nga sikyalina kutya yadde nenzija advocate era nembagamba ebyokunoonya olulwo munsomese bannakiboga mwansomesa mwanyamba abagamba sene kye bimanyiiko naye mugigi ebyokuloonya buli okujjako expertise gye nnina mu relations z'abantu ensonga z'ekikula ky'abantu nali neeyamba nnyo namwe mukimanyi waliwo be natumanga okunyamba okwogereza abantu abamu ne mulemererwa naye ne mugamba okusinziira bwe tukumanyi gwe ate bw'ona oyogera awo ne mmanya nti nema nti kyendi kyekyo kyennyini Kiboga kye yeetaaga so bwe ntyo nenzija mu politics era ne bagamba nti ebyo mujja kubeera nga musomesasomesaamu ebyokunoonya obululu naye we munkwasiza akatibe pap neetuuka mu Parliament ate eyo mujja kukiwulira awo seetaaga nnyo ebibuuliro bijja kuba bitono obunafu obwembulabulamu bwe buno okubanoonyamu akalulu entuuka eri akati awo nkimanyi bulungi era mukirabyeko bulungi ku babaka bakyasinza okuteesa obulungi mbaddemu era Parliament abakozi baamu ababaka abalala abakomyewo bagamba bannange Nakimwero ab'Ekiboga bategeera oba tebategeera nebaza Focus TV okumpa omukisa guno
okwebaza bannange mwenna bannayuganda bandaba Kiboga yampa obululu abaali bagala okunnonda baali bangi abamu ne balemesebwa naye nga n'abakulonze bayitirivu so siina nagwe nnenya nziba nenaweebwa wali bulabye omuntu ayagalwa ewaabwe nti kati ntambula omutwe guli waggulu kyokka nga ate bagamba sinze yakalidde ate abakalidde batya batambula beekomoma tebagira baba nze ntambula nga nze yakali kubanga mazima mwampagira mwanjagala ate mbadde nsabirira nti tetugenda kulwayo era mu njogera zange mbadde manga tetugenda kulwayo nnyo nze tajeti yange yakuva mu byabufuzi nga mukyanjagala naye ate mbadde mukyanjagala nnyo okwagala okwo kwande kukendere kati so tolina kuva ku bantu nga bakukyaye nnyo kubanga bagamba wova toyombye yes honorable wali okujja mu byobufuzi wano wali wesimbawoko mu kifo kyonna kyonna ekirala before okujja no mu 2021 abannayuganda okuwa obwesige bwabwe bannakiboga okujja kuuma n'MP wabeera n'owangula wali wesimbawoko emabega eri nedda nali sibeerangako political leader. It was your first time? Yeah. Era akajino kasamba. Mbadde leader buli we mbadde mbeera naye nga sibeerangako political. Yes. Obululu bwa secondary obw'omu education sector obw'omu primary obwa workplaces zetubaddemu ebyo byonna mbibadde. Yes. Naye political leadership ene okugenda mu balonzi baffe n'obakakasa nali sikibangako. Okay. Naye emirimu gye mbaddemu tusomesa balimi nga bantu bakulu abantu abakulu nali sibatya. Enkwata y'abantu bino betubadde nga tusomesa training of trainers n'osomesa ba professionals engeri y'okwatamu abantu byennyinize bye natwala mu bantu twali ndi activist wa population health and environment ate ndi activist wa gender action learning system methodology. Eyo methodology kuwa chance okuyiga engeri gye bakwata omuntu aliko obulemu atawulira oba kaŋŋambe oba ataasomerako ddala n'omujja mu kyoyagala ate naye n'afuna kyayagala n'omuyambako okusobola okuexpressinga herself n'omuyambako okukuza confidence ye naye nga abadde yeetya nnyo era nze bw'oba oyinayo omwana eyeetya ennyo wandi musindise wakaya Christina Nakimwero n'olaba neyo profession yogwayo ate bulungi buuza abaana mu kiboga besobodde okugenda ne tubawa ku talks. Yes. Progressive twabawa ku talks bukomero twabawa ku talks naye buli kaseera babeera baagala kaya akomewo abawe talk naye obuzibu oba obulungi nga ndi mu kibiina ekya National Unity Platform kati omukulembeze ajjiraawo olumu ne ba head teachers bakutya bajja basongako olunwe nti oyagala nnyo owa Nuupu ate nga gavumenti eri mu buyinza ye NRM ekyo kibadde kibatwanye naye nga bwe tujja mu talks ate tubawa abaana kye balina okuyiga nga tekyesigamye yadde ku political party. So ekyo nkirabye nga kitawaanya bambi abaki abantu abaana abamu balina biased omwana bw'abanga ava mu family ye NRM ajja ali ne bamugamba kaya yajja okwogera olaba nga yenna atandikirawo olukulengera bwati ng'akola bwati obugalo olaba nga oleda ali bias tonaba nakutuuka kubaako kyomugamba naye nga so kati ekyo nkirabye nga kitawaanyamu abantu naye nga ebintu bitambula bulungi Honorable nze ng'omuntu twali mu muggalo tugwite muggalo ogwa internet gyota shutdown. Yes. Njagala onyumize nze ne munnakyankwanza munnakiboga wamu ne munnayuganda yenna akaseera ako kaali katya nga 15 15 actually kirungi nnyo aba media okutandika otujjako amawulire gano n'ebitongole ebyenjawulo betwandise stakeholders mwe muli media n'abalala bagenda batujjako kyekyabaawo kubanga munnange ensi yali mu kizikiza nga tusobola kumanya buli omu kale kyagamba kyotwala era mu butuufu ndowooza gavumenti ekifunyeemu nnyo kubanga abamu ababinyumya bandi bange mu babyerabidde n'obyerabira
ate kintu okunyumya nga bwe kyakabeerawo oli ayinza okugamba ate nga Christina anyirira nnyo yabadde mu kalulu kagamba ayinza obutalabira ddala nti obuganga bw'emmundu wali bwali bukuyitako wali ofaanana bwoti sometimes expression eyinza okubasinga abantu naye nga sinagenda eyo mbajjukiza nti ndi muwala w'abasomesa taata ali musomesa w'abalimi maama yali musomesa w'abaana ba primary naye ng'ate jjajja yali catechist mu church kati abantu abo basatu bonna bayita basomesa kubanga nakulanda bataata ow'abalimi musomesa asomesa balimi ate nekulanda bamami ng'era naye ndaba asomesa jjajjange saamulabako naye tugenda okujjaawo waffe abamanyiwo bayitawo mu kipaatiri ekalagala bukomero ngera ew'omusomesa kati nembanga nagwa kijja kirondo abasomesa ab'ebika ebyo ebisatu be nakuliramu so olunaku olwo olw'15 January okusookera ddala okutujjako internet ennaku emabega mmeka yalinga 2 nakulabira kubanga phone calls zino baali bazitega phone calls za WhatsApp ze zibalemye okutega ekyo tukimanyi kikyabalemye kakati naye zino nkutte nkubireyo nalebo kugambe ki kati nga tumenyi bulungi batutega kati nga tosobola kuexpressinga tosobola kwetegeka bulungi ekyo kyo kyaliwo ate ng'essaawa y'akamalirizo nga nammwe bwe mugimanyi ebeeramu amasimu mayitirivu nnyo so ekyo kyaliwo ate nga ffe bacandidates nga tukimanyi naddala ffe ab'oludda oluvuganya tetuvuganya tuli ku ludda oluwabula nga tetwalina safety n'akamu kakati ekyo bwali bulumi bunene nnyo ne tuvaawo esente zaali zireeteddwa mu bungi ez'okugulirira abalonzi waliwo abali batambula n'essente ez'okugulira abalonzi naye ensi nsigala nneebaza bannakiboga nti newankubadde baabagulirira ekimala oluno ssente zaali tezikyusa mitima gyammwe kuba nti temutuwa kalulu sente zaali zitambulira ddala nga bwe bazaagala naye era bannakibaga baasigalamu eggume nti kaaya tumuliko kaakati ekyo ndoza balaba tekikoze ne bagamba ffe kino ekifo tukyagala kwagala nabutakola ki nabutayagala awo epulaani y'okuleeta emmundu mu disitulikiti nejja kakati olunaku lw'okulonda lwennyini bujjuki twabeera disorganized okuba nti abantu baatuuse ku ssaawa 10 twabagamba mukeere obuuma tebukoowa ku 6 mukeere mubeerewo 12 emu zigere kwera 3 nga mwine mumaze obuuma ng'era twakola olukiiko nga ndowooza nkya kwe kulonda nga bulala olunaku lumu tulonde olukiiko ne tubabuza obuuma buno bannanga obuuma buli mwekakasa intaneti yonna bagiggyeko obuuma buyina eyaabwo era ye neekola etya ati buli bulina customized internet biki tutuukako okulonda abantu abakedde obuuma tebukoze saawa emu saawa 2 bakuba amasimu ga kututta busi tukoze tutyo obuuma waffe tebunakola bamu baali tebakitegedde nti Uganda yonna so buli ayatuukanga ku police station nga obuuma tebukola lwaki tulonda ng'alina okuba onaleba obuuma nga tebukola n'omugamba Uganda yonna ekyali stranded ne tutuuka ssaawa 3 kati abantu banatandika akasana kakeera olunaku olwo akasana kaali kayitirivu ssaawa 3 abantu batandise okutuyanira mu layini bannange onalebo tubiveeko bunaakola biki nze omutima gwange gwali gulowooza nti obuuma bwe bugaana okukola okulonda tugenda kusazaamu nakiriremu ekirowoozo era nga nemukusabirira obuuma bukole tuleme kisazaamu bana ebintu bino bisumbuwa nnyo nti otuuka n'owulira nti kiggwe kubanga kuzaala ne bagamba naye kyonoozaala okimanyi nga gwogamba saagala mmanya oba mulema oba si mulema oba alaba oba talaba afulume kati n'ebyobululu bwe bityo bwe biba n'ogamba kyenkoze kimala ekijje kikole ki kijje biggwe
ngera tukola ki nga tunze ndooza bagenda bisaza mnenga nga batebe babisazaamu nga bitutawanyiza bitya kakati awo nze wenkubirira owa district akuli ebyokulonda byaffe returning officer n'agamba nti tukyali awo tukube eno tukube eri after some few minutes nagera okulaba nkubiri agamba tugende analogo digitaganye tugenze tuzzeeyo bwe tutyo nga tubabuulira nti badde mugende mu maaso abalala nno baali batandise dda ng'obuuma babuvuddeko so ne tugenda mu maaso bwe tutyo naye awo mu kutandika olwo mbabuulira ebyaliwo mu kutandika waliwo abaali bategese strategy y'okubba DR forms awo mu kutandika abantu beekyaye batunulira buuma ate tutandike bino olw'okuba bagamba tutandike abantu abamu beerabira okuteeka amaaso ku declaration forms awo waliwo abaabuza declaration forms ku polling stations awo wennyini abantu bamaze okwekyawa ne zibulawo oba ne balekawo kopi emu oba ne batalekerawo ddala awo oba ne bazitwala ne bazifotokopingamu ekika ekirala ne bazza ekika ekyo ekya photocopy nga original bazitutte ekyo kyakola polling stations ezimu ne tuvaawo awo abantu bakuba akalulu abamu babasayiningisa wakati sayininga wano sayininga wali baatuuka ku final minute nga bagamba ziri ze tuwasayinizeemu ze muba muleeta tujjuzeemu figa nga tezirabika bazitutte edda bejjulizaamu ebyabwe ate yalemerangako okubuuza ekintu ekyo omudumu gw'emmundu gwaliwo emiggo bannange emiggo bw'oba oyagala okugiraba jangu mu kalulu k'omu lukoola Kiboga tulinako paati y'olukoola mu magombolola ge bayita Dwaniro Kayera tuyina ne paati y'olukoola eri mu ggombolola gye bayita Kapeke tuyina ne paati y'olukoola eri mu ggombolola gye bayita Kyekumbya omuluka gwe bayita Buninga olwo lukoola oluli mu Kiboga jangu olabe ku miggo gy'otalabangako ekisooka culturally batambula n'emiggo buli omu abeera n'omuggo so kaakati wegituuka mu kalulu ate kiyitirira so kaakati awo ne ntulaba nti waliwo embeera etali ntuufu kaakati obubokisi bw'obululu buno bwe butuuka mu district for example nze ndi woman MP ndi candidate saategeera bwatuuka ddi era bwaterekebwawa era ani yabusulako nze nina okukkiriza okutuufu nti obubokisi obwo baabusala mu mbiriizi ne bajjamu polling stations ezimu ne bajjamu voter slips ne bajjamu obutabo bwe bamala okubujjamu ne baddamu ne bookya akantu wakati mwe mujjukire wali nga tutandika bakasaanukula mulimu ekirimu ne babalaga mu mbiriizi teryatunulamu mu mbiriizi tenaye tufa ku siirwe eri bagisumuludde n'olowooza nti kati mwe musoosa okugisumulula naye ng'ekyamazima so bwatuuka ddi mu Kiboga obululu bwasula nani olaba bano abazzeemu recount be batuzuukusizza nti obuntu obwo abakuuma bamanyi obbusala mu mbiriizi muno ne baddamu ne babwokya bulungi so omulundi oguddako bannange ako mukatunuulira akookye mu mbiriizi kaba kabokisi kafu ebiba byajjiddemu tebiba ku original so ekyo twakirabye ne mu kalulu akabakansala be tulina ewaffe ebukomero mu town council mu muluka gwe Kakunyu Kakunyu B Kakunyu wadi ne Kakunyu wadi B emiruka egyo bakansala baagyo obululu bwabwe bumuwasangibwa mu miruka mirala yasangibwa mu miruka emirala akajeri mu B n'otuuka eri bagenda okugirayo akakonge ngate kaliko kansala ate weeri mu muluka guli era kyakolebwawo mukimanyi bulungi abeesimbyewo awo kiki bali eri kaaya so ekyo nakyakazannyo ne tukamanya so obwo obubokisi bwabeera tampered with kakati omulundi omulala tuba twagala fairness ebibiina bino ebyawandiisibwa byebagamba nti bikwatagana byawandiisibwa biri mu mateeka byandibadde ne ba representatives
ku kifo ekyo ekikuumwamu obululu ku kifo ekyo ekikuumwamu election materials zonna si bululu bwokka tumanya butuuse budde ki era bukuumiddwa butya buli pate nebeera ne represented nga bamutuwa bino ebirala nga bemutugamba nti wali ku polling station wajja kubeerawo baagenti batuwa voter lists bazituwa ne batuwa serial numbers ezaki ne kino kintu kikulu temumanyi biki ebikolebwa wano we busula tewali amanyi nze sirina amagye batulimba nti ga Uganda yonna amagye gakolera paati emu si ga Uganda yonna kubanga wano singa ndaba ekitali kituufu nentemyako ku magye ne bagamba mujje mu nyambe nze tegajja ate omulala gayitirawo ne gajja ekitegeeza nti amagye tegakolera Uganda yonna tugambe nti galina kubeera mu byabufuzi amagye tegandibadde mu byabufuzi bannange kye twalaba katubanyumize amagye ago gayina amaanyi mu byokulonda okusinga electoral commission kubanga aba electoral commission ba staff nga batrembolinga nnyo bwe bati nga bakubwa emigo nga terina ayagala kumanya nti oliwo electoral commission so amagye gasinga electoral commission okuluma n'amaanyi mu byokulonda ekitalina we kyawandiikibwa mu constitution very true kuba omuntu yalina okubeera amagye gandibadde gaita security yes ku luno tegajja kutuwa security gajja kukuba nakubba buwanguzi bwa Nuupu kyekyalo ekikulu era aba security abalinganga be twali tukolagana nabo ng'abantu abatuuze bonna babeera compelled okuba nti bakolera side emu era oyo alaga nti yali takolera side emu ng'alinga abe ali fair ayagala okuba neutral awo toyina kyakola esooka nga bakutiisatiisa okugobwa ne safety yo nga teri guaranteed so kakati abantu bonna ne babeera forced okuba nti bakolera so security organization zaali zi forced okukolera side emu era nga omuntu ne baba akubuulira ekintu kyennyini ekituufu ekigenda mu maaso mu kitundu munnange nkubuuliddeko obubuulizi naye tonjogera ng'ate ayogera ekintu ekikwatako kiba ate yewa security so kyewuunyisa so kakati olwo olunaku ne tuba nga DR forms mbabuulidde nti zaabuzibwawo obukonge buno amazima amatuufu njogera nga sitya abantu be abawandiisibwa okulonda percentage nene etaaliwo nga yayongerwamu bwongerwa naye nga abantu tebaliyo amazima amatuufu ebyalo tebalina kubeera mu kulonda okwo nga tebaliiwo abafu ab'emyaka 10 bonna baalimu mu register so eyo figure ya 21 million voters eyo nayo sintuufu teyali ntuufu si ntuufu nze personally nalaba senga wange yafa ngali mu vota mama wange omuto mumanyi yafa natwamulabamu abafu ab'emyaka buli kaseera tugamba abafu basazeemu mu verification walinga batulaga naye abafu temwabajjamu ab'emyaka 10 kyova olaba tuseka ne tutunulya polling stations ezimu ng'abalonzi basinga kuki abalonzi basinga obululu obukubiddwa abusinga abali mu voters ekyo mbaweeko sample muyenje nze byonna mbirina kubanga akalulu kange nali neetegese bulungi ng'era candidate basobola okwetegeka okulabika nti buli awali akatuli akola kyagezaako okulaba nti azibawo muyenje polling station beewa obululu obusinga n'abalonzi abalina okulonderawo era eyo polling station mu Ttale Center twagibasazisaamu era babyewa yali akuuma akalulu kaffe abalondesa bonna baalina engeri gye baba traumatizing ne bajjuza nga bwe bakola ki nga bwe baagala so awo ne tulaba nga waaliwo obuzibu so okutandika ssaawa 6 ne tutandika okuwulira waliwo ne DR forms ezaali zireeteddwa ekika ekirala kujjuzaamu waliwo abaali ku mukago ogw'ekiro ogw'emisana kati ku kalulu ka pulezidenti mukago ogw'emisana abantu abamu bali batubuulira kiboga z'erina okuwa pulezidenti
ngate bituufu mukago ogw'emisana twali tumanyi era eyo percentage ajulira mukago ogw'emisana era zagenda okuwera bbiri ez'ekiro nga yeyo yennyini balabikirwa mangu balabikirwa mangu so percentage ezo babamu bayambibwanga DR forms nga bakozeewo DR forms nga bakubuulirako ewo oyina abalonzi bameka 3 bwe biba 3 ono okusobola okuvaayo n'61 point awo Museveni muwe buno Kyagulanyi muwe buno Kasibante muwe ekyo kyaliwo oli yali mu kugatta empiki yes era nga babawadde ne directions nti singa bikulema tukubireko tukuwe guideline omanyi abamu temwasoma mathematics okugamba nti oyo alina kuwangula wona butino ate bali 8 kakati ono muwe mmeka kakati awo waliwo guidance y'amaanyi so office ya diso oyo mukyala tetuisinza mwerabira mu bulamu bwange naye muna ebiseera bwe bigenda olumu weerabira ebimu birabira diso RDC bonna bakuuma ddembe bonna baali mu kalulu kuyamba sayidi si ffenna so kakati awo kuva ku 6 bano abajja n'emmundu abajja batulisa muveewo baali bafunye dda polling station zaabwe ze bagenda obikolako nga bwe bagattagattamu bagamba nti wano bwe tuzijjayo zino tuba tumaze okujja nga mutiisatiisa batiisatiisa abantu bakuba emmundu ne bagoba buli kiramu amasimu ga buli muntu yenna abanga alina kyakwata wakubwa essimu zaayasaayasibwa nga okubako kyokwata musango kakati abantu awo awamu police station bonna ne badduka bwe bamala okudduka bamaking sure nti polling agent si polling assistant ne munne babeerawo be bagenda okujjuza ne bajjuza ebintu nga bwe babyagala ne bamala empapula ne bazitwala awamu watono nnyo we baatulekerayo olupapula nti kakati olwammwe luuluno ako kakodyo era ezimu ne bazitwala nga bamanyi nti bw'onootuuka ku tale center waliyo onoogamba obwo si bwe yafunye bajja kubuuza bwe yafunye gwe obulabirawo ng'olupapula tolulina ako akakodyo baakakola ku luno okubeerera ku polling station so bw'oba wakanya bye tusoma wano ebyo biriwa ng'era tobirina so bwe mpulira bagamba okulonda kwali kwakasirise nnyo ebintu ku luno byalukibwa okuva ku polling station wansi era ku district ng'otuuka teri nnyo buki buviyoviyo nti bino babikyusiriza mu kkubo nti biki byava eno wansi nga bitegeke so kakati awo obululu obumu ne babukola bwe batyo tutuuka olw'eggulo nga balaba Nakimwero ndabika nkyabatawaanya kati walina okubeerawo polling stations wano we bagambira Nakimwero afunye 2 ono afunye 5 omuvubuka bamugamba wandiika liita empapula bannange ndabako lumu ate mwenna aba agents babeesimbyewo mulina okugendako n'endala bannange ng'ate luli lumu awo omu akubira ab'amajalo kati jangu wano amaje gayingirawo bwe gayingirawo kyekigenda mu maaso wano kyekigenda mu kubanga ono presiding officer oludde amaze okulaga nti empapula ezimu takola kitaziraba taziraba ate okuwandiika waliwo ne we twamusaba nti olwo olumu lw'olina lwoba owandiika tulukuba ebifaananyi tugende ku district n'abalaga nti wasanzeemu lutya n'agaana era n'agaana ziba ziraga nga Nakimwero abaleezi kakati awo otegedde z'olina nange ze nnina mu kavuvu nga naawo amaje gajja bwe gajja kyekibaddewo tanti kati afande olupapula ndabamu lumu kumbe byonna babyetegekera dda orientation mugiraawo bwe mujja double cabin ebintu byonna mubiteekeko we shall sort them from the district put there ani yalemesi nedda mutubba akalulu mugenda kabba bwayo nti bwokoma akola atya alemerako oyo bamutaddeko bamututte bamusibye awo abaana abasibe we basinga okuwerera ate singa tetwakkakkana bali abaana bajja kutta bangi so kakati ne babiteeka ku district babitadde ku district akabox tekasibiddwa
babitadde ku double cabin tebinatuuka ku district. Yes. Box bagitaddeyo tesibiddwa tewali kiwandiikiddwa balitanningo ffe ba agency baffe abo baakubiddwa dda abalala beekwese dda abasobodde badduse dda bali mu double cabin yaabwe ne batuuzaamu abantu baabwe abo abakozi ba gavumenti ne bafuna ndowooza akati we batuula ne babijjuza nga bwe babyagala n'obwabadde bwasigaddemu ne babuweewa bwonna ne bajjuza nga bwe babyagala ne batambula ne double cabin ne batuuka ku district nga toyina kopi ojjukira bujjukizi mutwe wali tubadde tumusinzeewo wali tubadde nagoni awamu nga bw'obadde ofunye bwe bawoono awala n'obwabadde busigaddemu bwonna babwewadde bwe mutyo mutuuse ku district ye ayina DRA form gwe togirina bwe twagezaako okuraisinga issue eyo nti naye wano bakubye abantu ne wano ne bakuba abantu ffe tetulina na DRA form tetuweereddwa tebagamba abanupu mmanyi okwekoza tuzibawa ne muzisuula awo ne muzireka awo. That was the response of the returning officer. Yes. Tuzibawa ne muzigaana. Then waliwo n'awantu awamu ng'oli babamu baali tebagala kusayininga aba agency baffe nga tebagala kusayininga DRA forms ezo kubanga balabye obubbi naye nga bamu bakakibwa okuzisayininga. Waliyo abaakeera ku polling stations nga balina ssente nnyingi nga batandika okwogereza ba agency baffe gwe kkiriza buno kukkirizayo ku kasente kano obe nga olinga ali awo ng'oli wakkaaya naye nga bye tukola otulaba bulabi eyo nayo yali doozi eyakeererwako. Yes, nabo baaliyo nga balina kati abaali babbye obululu mu box buli abo waliyo abaabulira nga balina obuyiwa mu box wekitegedde. So ekyo nakyo kyaliwo. So ekyo nakyo kyakola magombolola. Waliwo we baatuddukako kati wali we baba wawadde omuntu nti beera waawo naye ng'otuleka tukole bye twagala. Ekyo nakyo kyaliwo. So ebyo byebimu ku bye nalaba ebyasinga otutabula. Kakati okusayininga ku DRA form abamu nga batiisibwa bw'otagiteekako omukono owedde. Waliwo abamu ze nsomako emabega nzisomako ne kati oli yagamba I've not signed because they have cheated us. Abaana balina omutima waliwo abakiteekako naye ndowooza kyabulabe gwe returning officer okusoma ku DRA form eriko ekigambo bwe kityo and just pass it toyagala kumanya. So kakati embeera eyo yaliwo ku lunaku olwo. Ekyamazima abaana bonna abaali bakuma akalulu ka President Kyagulanyi abaana abasinga bakwatibwa. Abaana abo bakwatibwa ng'okusanga ne declaration form ya Kyagulanyi olina kuyingira amasasi gatandika teryazireeta ku district era olinga bw'aba aleeteeza kaaya tebamukuba kiri awo naye nga ziri alino zikweka wala nnyo. Simanyi bwe tuba nga twakkirizibwa okuyingira mu kalulu ate ne kafuuka bwe katyo awo tetuyinza kukola ki kumanya. Naye nga bino bye mugamba kaali peaceful kaali kaamu ku luno obubbi bwava eri wansi nga buli smart. N'abaana bennyini abajja mu Tale Center nga tuli nabo naye nga bagobererako n'aka president abaana abo baasibwa. Waliwo abaana abalaba ekitereko ekyo ekyaddyamu DRA form ezo ezijjayo percentage eri. So President Museveni abantu bakulimbye nnyo ebiyinza okwagazisa mu bantu tubimanyi bisoboka weebiri naye bano bakusiga ekifaananyi kirala obukyayi ne bweyongera. Ekiri mu kibuga obukyayi bweyongedde emitima gy'abantu mirala nnyo. Abantu balala abantu si basanyufu. Honorable tumaleyo wano ku ssaawa zaali meka 3-2 ez'ekiro. What happened kuba amagamba nti Honorable yakwatibwa n'atwalibwa mu kabangali n'abuzibwawo for that time y'okulangirira. Were you there we balangirira? Naliyo. Nze nasooka bantemyako ne baŋŋamba bw'onooba tutuuse nga bukyali tojja kuyingira wano.
nze nasooka okujja ku ttale ssente nga n'enzigi tebannazigula ne nninda ne bamala ne bazigula ndooza natuukawo ssaawa nga 10 kubanga ekisooka nasooka ne ntunuulira nga ndaba that is the safest place for me bala natulamu ne ngamba bwe nziruka mu kibuga ate binaaba bitya ne ngamba bwe nsigala ewaka kati kanyingire mu ttale ssente eno bonna abaabwe mwe bajja ate muneevwe nabanatuukera omu tubeeraawo mbeeraawo kambeeraawomwo nze nga ndaba eyo safest place gye nnina era nga nninda basumula tebasumula baggulawo tebaggulawo finally ne baggulawo nze omu ku basookamu ne ntuula be pap ne nninda ekiddako abantu baakubwa mu lukoola eyo waliyo scenario endala waliyo abali baagala otulonda era mpulira bagamba nti kakati honorable walwanirira abantu b'eggwanga ly'Abanyarwanda okufuna ebiboogerako naye mu kalulu baakuyuwa njagala kinoganya kati wano Abanyarwanda banjagala bangi baali baagala okunnonda naye baagaanibwa wakuba batera tugamba nti omuntu ataliiwo wano kwewozaako tomwogerako si bwe mugamba sijja kuboogera naye mbamanyi waliwo abantu abajja balonde Nakimwero mu lukoola Abanyarwanda ne babagamba twamaze dda ng'ebimu polling station bajjuza nga bwe baagala bwe bakwekengera bagamba weebale abalala balonda abamu ne bababuza olonzaani n'alaga ng'alonze Nakimwero ne bakubawo ekinkumu ku mulala kafe ekyo nakyo kyakolebwa ewalala baali banno invalid votes ezo invalid votes okimanyi ku mutendera gwa national level abano bonna ng'ogyeko nalwe Kyagulanyi Ssentamu ne Mwai Museveni bana omukaaga ogwaddako tewali yafuna zenkana na invalid votes kitegeeza mu bufuzi invalid vote yali wakusatu yali wakusatu kati ewaffe ekibogeyo senaali y'emu ku zo kakati Abanyarwanda abalaalo mu lukoola baali baagadde nnyo okunnonda era waliwo polling stations ezinsanyusa waliwo ekifo kye bayita Kakinzi abamanyi ewantu eyo mutegeerayo nga balina A2M N2Z nga biri mu kasaawe katya kamu ono owa A2M nampa obuluga bungi owa N2Z ne bampa obululu 4 kati abamu abaali balaze nti tuli ku Nakimwero bagamba twali tumanyi olukoola teluyinza kulonda Wanuupu naye nga lulabika lwagala tutemula let's intervene awo intervention ezijja bano nga bamaze ne Diera Falls tuzifunye ne bayingirira obwo obulala ekyo kyakolebwawo abamanyi ekifo kye bayita Bugabo era kyakolebwawo ng'abantu babadde mu kifo kimu A2M olina N2Z 0 tekitusoboka tekisoboka ekyo so ewaffe abafu balonda tulina polling stations abagambye dda abafu ab'emyaka 10 bonna bali mu register nga balonda yes naye tulina polling stations nga waasigalayo kamu bubiri nti mu myaka 10 mu bifo ebyo ate nga ffe polling stations zaffe ezisinga teba ya kyalo kimu waliwo woosanga ng'ebyalo nga 3 nga biri awantu awo wamu nti mu byalo 3 temufangamu bafu 5 mu myaka 10 kati ezo polling stations mukimanyi tuzimanyi tuzirina waliwo ewantu ewamu era gye baali balonze obulungi ne baale mbako n'enyooka ne babisazaamu figures ku original ne babisazaamu figures ku original ne baleeta bye baagala so ekyo nakyo kati ate nga gwe tebakuwaddeeko kopi ezo ze bakyusiza tebakuwaddeeko kakati ebyo bye bimu ku byali mu kalulu
Okay. So nze abagamba nti ab'ekiboga tebategeera manya bwana kawunde bwabaddamu teri bwana kawunde buli mu kiboga ab'ekiboga gwe balonda bamumanyi nakati ne boogenda mu primary school n'obuuza ani yawangula akalulu k'ekiboga yekkaaya ani gwe baalangirira. Focus TV nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakutwatira omukolo gwo obeere nga ofuna services zonna nga bw'ozimanyi. Honorable, abantu abo batuliteekamu kasente aba Focus Event Services bagamba nti budget yo nimuteekateeka engeri gye bagenda okuba nga bakuwa services ez'enjawulo ku mukolo gwo oleme kuyigga ono n'oli. Oli ku mukolo gwo ate gw'okubira ebifaananyi gw'okubira omutimbi gw'okubira owa keeki kwegagenda okusanga ne make-up akuweddeko akulukusaweddeko. So Focus Events bakugamba nti bawo omukolo bakutegekere bulungi omukolo gwo ofune ky'olina okubeera ng'ofuna. So nga ne bannaffe aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti bakuyigiriza okulunda enkoko z'ennyama. Beera mu ofiisi ng'okola ate ng'olinayo kasaidi aso akube kati ak'enkoko ez'ennyama. Beeyune babe nga bakuyambako. Honorable, interview eno mpanvu naye nga tuwumbawumba. Nsaba Omunayuganda naddala agoberere ennyo ensonga z'ebyobufuzi. Munnakibuga munnange alyoka amanye bino byonna bibaddewo nga byaliwo. Olwo bagamba katusooke tumuleka agende mu gazeti tulyoke tuddemu tukole ki gwewo kiri side kiri kitya mu gazeti kati bino bye mulaba nga twogera twandibadde tetubyogera. Singa tulina intention yogenda mu court tujja kubanga nga tubibuulira ensi emanye experiences zino ziffe tulaba kigasa nnyo okusinga okugenda mu kooti nembeera nga mukukutira eyo anti gwotutte mu kooti togwogerako abantu tebamanya kyagenda mu maaso. So kati tuli mu kooti y'abantu naye twagala experiences zetwayitamu ziyigirize abaana baffe. Tubadde nga tunoonya abakadde abaaliwo mu gy'ekinaana batubuulire. Muzeeyi Museveni kye kyamwekandaza nadda n'agenda mu nsiko batubuulire. Naffe tuli mu kukola history munnange. Kaakati abantu baffe bamanye ki ekyabaawo. Actually history oyo wa 1998 nze nebaga yaliwo kati. Naye abaana baffe tulina okubabuulira n'abantu abalala balina okukiyigamu. Okusookera ddala bw'oba ogenda mu kalulu nga kaliko abantu abaludde mu buyinza emyaka 4 weetegekera ki oba weetegekedde ki? Ekirala singa otuuka nga essente n'emmundu bali babikusinza nga gw'olina bwagazi mu bantu tobeere mukulembeze ogenda kukikola otya? How do you survive? Obe okakkanya otya ensi abantu ne batafa abaana baffe ne batafa abakuwagira. Abaana baffe balina okukimanya, balina okumanya nti bino ebintu ebimu bye baalabye wadde bye byakoze naye si bye bituufu. Okitegeera? So nga bwe mbadde mbagamba nti abaana abato ani Kiboga gwe yali eyagala okubeera MP nti Nakimuwero ani gwe balangirira kyate mulala. Kati twetaaga abaana baffe okubajja mu confusing condition eyo. Ekirala constitution yaffe mpulirayo ababuuza ono bw'anaafuuka president anaabisobola biriwa byagamba okukola. Kamba buli amateeka gaffe aga Uganda mawandiike bulungi nga gatulaga step by step. Tulina regulations nyingi ku buli mateeka agafulumizibwa gaba gakulaga butya bw'osobola okugoberera ensonga n'oziteeka ne mu nkola. Kati ffe bwe nkugamba nti adherence to the constitution n'ebyamwo nze Uganda ngiwaasa 30%. Saagala mulowooze sente kubanga gwe bikulemya okugoberera oli bw'ajja tasobola kubanga olwedde amateeka mawandiike n'engeri y'okubikolamu. Anaakola ki nga tatubuulira enkola yabyo yategekebwa dda. Abantu be bava ku nkola eyategekebwa edda. So twagala omuntu ajja azze mu nkola ebyategekebwa edda. Awo tukyali buli institution ekole ekyayo kubanga weebiri togamba nti Honorable Kyagulanyi bw'anaafuuka president wa Uganda nema
abimanye environment tabimanyi nga tabyogerako bulungi nga tituwulira bamubuuza waliyo omukugu ali omwo ne regulations ne procedures nga bwe zirina okuliidinga enkola y'emirimu yonna weeri mu Uganda ebiwandiiko weebiri buli kyoyagala weekiri ofuna otya tenda mu local government oyagala president Kyagulanyi ajja kunnyonnyole nze bwe naafuuka president njakola bwe nedda enkola yonna weeri abakulembeze abaliko be bagivuddeko so gye twagala akole ki so tewali Uganda esanyusa so twagala okugenda mu maaso naye ate enkola y'ebyo twategeka naye tetunnagituukiriza kati eby'okugenda mu maaso tusooke tubireke byategekebwa biganyi atugenda mu maaso awe tuli honorable so twagala ebintu ebyo biteekebwe mu nkola ebibiina okuwandiisa ekibiina muganda wange obonaabona nekikkirizibwa okuparticipatinga mu mululu naye nga mmwe muli muganya okukola ki mu nkola yakyo temwagala kikole kakati saagala mbeera eyo you want to paint this district yellow abantu ffe tubadde tuli mu national unity platform nga tuweereza abantu bonna nga tubagamba ekyogamba people power tekimala olina okutereeza embala yo nga liida era nga twateekako leadership school eyo okuyigiriza abantu okubeera aba leaders abaki abalungi tekimala gamba people power oba tekimala gamba NRM oye olina okukola ku mbala yo abantu bano abajja okukulonda bagambe ono wa Nuupu naye alimu ne kino bagambe nti ono wa Nuupu naye taliimu kino ono tumuleke ono wa NRM naye alimu kino kati ekyo balinga abagala wes paint it yellow mu nsonga z'ekikula ky'abantu kyova tugamba bw'oba nga school fees zikubuze abaana olina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ng'oyagala kukendeeza bw'osasulira gendera ku performance gye wategekedde ffenna togamba nti nno ono mulenzi yaba asoma ye musika ng'ate yasemba mu kibiina oleka akawala akasooka okweyongerayo bw'oba ng'owulira oyagala mwana n'asoma n'akozesa school fees zo kwata performance yaabwe ate performance emabega olina okuba nga wagitutegekedde bulungi kubanga buli we bagamba okwosa kw'abaana ani abaayosa mulonda kawala akawala kajja okunfumbirako kekajja okunyamba okusiimula akawala era kekajja okuzitulako ku mwana performance ng'ogamba omwana oyo yakoze bubi ng'ate eri obadde togikolerera ffenna tuwe ground y'emu tusome ennaku ezo zezimu then omale ogende mu results ogambe akawala ffenna nga tuli mu masomero geegamu standard y'emu olondeko so tolonda muwala oba mulenzi ne ku mirimu bwe tugamba londa omuntu anaasobola okukola ekyo ky'oyagala tobuuza bakuzaalawa ova Mbarara ova Kiboga ova mu kifo ky'okutuluulira yeggwa okusobola ki ffenna otutadde ku interview otuwulidde by'oyagala mu mulimo gwo ani abirina nga tonnabuuza oba mukazi oba ani amuzaala oba avaawa sooka otuna ebyo mu jenda bye tulimu so ne mu bukulembeze bwe kirina okuba ekifo ky'omubaka omukyala kyandibadde kitya kyandibadde mwani ebyo by'olina okutunula mu bacandidates kakati awo n'olaba nti mbalya bwe mba mbalidde ate gwe n'ojja n'oba bakita whitewash we should paint it yellow tojja omuntu gyalifa neyenkana taligenda kujja mu kintu kyamaze kuconcevinga bulungi bwaki wabwe tuwe tubasomesa so ekyo twagala kigende mu maaso mu ggwanga lyaffe it's not a matter of paint it yellow naye twetaaga okuddamu tuli abakulembeze nga beebo okujjako nga tewamanya biki byoyagala kulaba mu mukulembeze mukyala naye wawa wabimanya nkusaba munnakiboga munnauganda lemera ku mulamwa okuvaako ekya kooti kyo nze mu ngeri gyokizzeemu togenda mu kooti balye be balyako kubanga ate nno babadde tebabirya wabula buli lwosireteni ng'ogenda mu kooti security yeefwa ayagala ogenda mu kooti yalwaki tafa anti emmundu muzirina so security yo ne safety yo bye bikendeera buli lwegamba ate safety kakati eyo bwe tubwe mamaze otutiisatiisa bwe mutyo
tuzze mu kkooti y'abantu tujjanga kubanga gatubyogerako bwe tuti anti si biroope bitali biroope you're free to talk about them. Okay, so honorable 231 Wendi nze nkyali love y'okwesimbawo tennaba kummogokako yadde ttonde. Yes. Kati bwe tuba twogera bwe tuti love bw'eba ekyalimu era 231 ogyogera nti nkyagirimu. Love bw'ena egenda era jjabbaga ati love yagenze. Nti bannange tuli awo 229 naye natuuse ne mpulira nga sikyayagala. Ne bwefa ng'era mbabuulira nti yafudde kubanga bino eby'obululu bwe Uganda bwe candidate gw'olina okubeera mu maaso. Nobody should force you. Kuba ndaba abasinga mwesiganga mundu nti zijja kujja zinyambeko. Gwe n'okwagala ku bye birina okulembera buli kimu. Era bino ne bijjanga bikuyambako buki bigoberera. Naye ate bw'okulembeza ebitali ggwe era akalulu okalaba kabanyiga kabatawaanya. Honorable olabiddwako nnyo ku mwanjo. Simanyi na position ye eri ki mu bakyala bali mu Nuupu? No, mu Nuupu nali nze omukakiiko akakola ki akasonda ssente z'omukulembeze ng'anoonya akalulu. Very true. Bwevunaanyizibwa obula bwe bampa era mbadde na secretary mu kabondo k'ababaka ba Nuupu mu parliament. Okay. Mu nsi ng'eri bweti mu kibululu oba mu kubuzibwa mu kubeera nga tetumanyi abalonzi abalonda Robert Kigere Ssentamu tebamanyiwa waali. Immwe ababaka mmwe abamuli ku lusegere oliwo akaama ke yabakuba naga bannange ndi wano kayanja kakabaka wenywera amazzi. Waliwo kengeri yonna mmwe gye musobola gye muwuliziganya naye oba gye mumanyi ki kyaliko ne kyazzaako? Kye tuli mu kugoba mu Uganda ffenna tukimanyi. Nze nange tulowooza nti bwe nali ndi mu byange nti bonna abaaninga ku lusegere bamanyanga buli kimu. No, era mbadde muzibu nnyo nammwe mukirabye. Mbadde muzibu kubanga n'abantu boogamba nti osindikidde balinga abaani ennyo ku lusegere si byonna nga babimanyi. So ne President Kyagulanyi bw'atyo bw'ali nze mbeera nsaba abantu tokaka muntu kwesiga. Bw'aba takwesize kitwale ennomo. Bw'oba okoze by'okola ne baba nga tebakwesiga yongera kutereezaamu. Tokaka muntu kwesiga. So President tasobola kutwesiga. Nze ne bwe mba mpulira nga ndi mwesiga walina okubeerawo ate byasigaza nga nange mbadde nkikola. Alina okubeerawo ne byasigaza. Ate ekirala tulina outcome ze tugamba nti kino kye twagala ne kino kye twagala. Twagala abeere free kye twagala. So buli omu alina okubaako ne kyakola okulaba nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu ali free. Yes. Naye ye nga ye alina naye ebibye byalina okukola okulaba nti ali free. Si ffe abamwetolodde nti ffe tulina okudesigninga strategies biki kubanga abantu wonna waliwo bambega. So kakati ebyo ffe kye twagala kuba free. Oba kikoleddwa kitya we okay with that oba asula mu mazzi oba tetumanyi. Sikulimbe nti ababaka tumanyi tetumanyi. Asobola okubirako gwe aba yagadde nini bw'aba tiyakubiddeko si lutalo. Honorable twali ku keesi embayo zaali keesi 3 oba 4 eyo Kabanja tukyagiriko. Eyo Kabanja era tukyatebinnagwa kubanga bw'olaba keesi ezigenda mu makooti ziraga nti akalulu kakyabanjibwa. Naye ennaku ezo nali mbuuza aba security ne mbagamba bannange abaana nga musiba abaana omuntu aleeta just DR form ya president ne mukwata. Gwe tubamanyi batambula neeyo nga bagamba tujja Kabanja naye mba bakwate bakabanja. Nakimwero nze nandisoose kuki gwe ndisoose ku lukolala olwo lwabo bagenda naye lwaki nze temunkwata tya okuva lwe twamaze akalulu tetunakulyako ng'ogamba kabanje. So kakati neneewuunya ne ngamba nti ye okukabanja either osalawo okufa oba okukabanja. Ate nga tukimanyi nti abafu tebasinza Katonda. Kati olondako ekimu olondako ekimu naye nga tuli steady nnyo mu bye tuba tulabye ebitagenda mu maaso kubanga nze mu butuufu ekibalo kyange nze natuula wansi bwenti ne nkibala.
abalonzi tulina abalonzi obukadde 21 nabugwamu bannayuganda bali obukadde 45 obwasembayo tutegeezebwa yes bwe bagamba nti omuntu yawangula n'ebitundu 71 point biki mutegere bannayuganda nti 71% tezaali za Uganda yonna era 71% tezaali za balonzi bonna 71 zaali ku baalonda bokka ate nga abaalonda baali batono kati era ate 71 weyo eri ku baalonda bokka ate nga tulinamu obwo obukuku tiddala nga bwe nkugambye wamwe waffe batte bawe bamukisa kulonda abaatuuka ne baga twamaze ebyo byalimu so n'ebibuuzo bingi nnyo ebikyalimu so kakati naye batugamba nti mubirekeraawo byawedde mubirekeraawo mpulirayo ne programu za reconciliation yes bagamba tembyogerako bagamba nammwe aba media temutukyaza kubabulira byaliwo ate nga internet yali yavuddeko naye twetaaga mubimanyi nze omutima gwange guŋŋamba nti President Museveni tomanyi bintu bino nze omutima gwange guŋŋamba omutima gwange guŋŋamba nti ebikukyaya mu bantu tobimanyi ng'ate ebisobola okukulungiya bwebiri ate bimanyiddwa ate bisoboka kakati reconciliation ze ziriwo so bagamba nti munange kati omuntu gwotabba oba gwotanyiiza ate reconciliation meeting eba yaki nze ndi mukyala mu katoliki fwe bw'oba weetonda ogenze mu penitensi okwejjusa bw'oba ogamba nabbi enkoko okukusonyiwa olina kumala gizzaayo n'olyoka ogenda kuboneeza ebirala oba osoma ebikolwa bya sapule 3 buli lunaku oba okola ki oba osoma ebitambiro by'emmisa 10 enkoko gy'olina osooka okuzzaayo gye wabbye ekibonerezo kakati awo simanyi oba reconciliation nerowooza ku bintu ebyo nti twabye obuwanguzi bwa Nakimwero tusooke tubuzze awo tulyoke tulabe bwe tukwatagana so ebintu bwe bityo bwe biri Honorable emabegakaawo nali nkubuuzaako offline nga tetuli ku kamera nali nkubuuza negamba nti obuweereza bwa Kibogo engeri gy'ogibaddemuko emyaka gino gy'obaddemu kuba kirizagana abantu okuwa obwesige wadde nga ogambye nti tebwatuukiridde nga birina kuba waliwo bingi bye badde basinziirako bye badde otekesa mu nkola olwo tusigire ku kifaananyi ky'emyaka 5 gino egigenda etandika mu May olowooza kinaaba gitya tuna kwaba tugambako nti kati gwe tutaddewo takonkona buweereza bujja direct eri nga bujja mu kiboga nze nzize ekisanja kimu bulijjo district eri painted yellow n'ababaka bonna nga ba yellow nze nzize esanja kitya myaka 5 ku myaka 4 ate ffe ab'ekiboga tubalanda mu 5 n'egyensiko 5 ffe tugigattako so Uganda olumu bwe begamba yakoowa ffe tubadde nnyo kubanga 5 najjo bwe tubala okubonaabona Etano najjo tubaziteeka jabalimu nnyo ffe gyatulimu nnyo Kiboga ya era nakati tukyalina ababanja ababanja mu lutalo basenga abaffe baani kyovula banze nali ndowooza nti ekyokusasula abantu bano kirabika kifuuse kizibu omuntu omuddizeewo ente ze yafiirwa emisiri gyamu okubanga bo bajja n'emmere tebalina bakuffe abajja okwesimba mu politics tulina amaka twasomako ebidduka tuvuze naye bajja ne muwogo balya tebamulina kakati abantu bakyabanja ebintu ebyo kakati abantu mu kubanja ebintu ebyo abamu tebinna baweebwa naye kati banatandika okubala kintu okwanga kino ekisanja kino ekiddako kino ngeri gye kibeera nti balonze omuntu omutuufu bogwe baagala nti okuva bulijjo tulonda bafu tetwagala ate kussa bantu nze siri weenaaleewa naye obukulembeze bubeerako n'omukululo gwakati gwogambe nti mukyala Roda Kalema yali mufu netujja ku minisita aliko wa energy Nankabirwa naye yali mufu tubadde ne bamutumba onayo mutumba tubadde none yali mu East African Community Kaweesa
tuba tulina bano kefa wali yes n'obwa dokita bwe kwegamba abo bonna bafu babaleetedde omuntu agenda okukonkona okozeseza ekigambo kirungi nnyo babaleetedde era mu kibuga tulina concepts ezo bbiri owaffe n'omukakaatike era kivuddeyo bulungi batuleetedde bino buvunaanyizibwa bwa representation si kutuleetera kutukakaatikako ne bw'oba okola birungi nnyo omanyi nti guli omutima ogw'okuba nti si woova guyinza okukujjira n'otaweereza bulungi kubanga obeeramu after all ne bwe banaati banjagala nina ewange ewalala nina ewaffe ewalala so ogwo omutima twagala omuntu nga afiiringira ekifo nti bw'obeera mu America ne bakugamba kiboga ayidde bannange bamaama oba babikoze bati oba omuliro gubakoze bannange mu banka omwo simanyi oba bakoze batya kuba nawe olina mwaka wundi district bakoze batya kugamba n'obeera move because ebiri eyo naye ebiri attachment nabyo naye kaakati attachment eyo bw'oba togirina eyo kyekitundu ekisookera okukutulako ddala akamogo nebyo tusuubira tebijja kukolebwa ate kyenjagala twagala systems ziddemu zikole bino bibalimbalimba bakutteyo omuntu omu kubanga abadde ayambala enkofiira za nuupu ayambala ovulo za nuupu omu era nze mbagamba mwebaze nuupu singa wali tozambala tebali kwadde bwaradisi era abantu bamu batandise n'obayigirako kati kambyambale nnyo nange babumpe webale bampite babebaze nnyo enkofiira ezo singa tezaali zo tebandibalabye kati okujjayo omuntu omu ti omuwadde bwa RDC school fees z'abaweerera bonna mu kibuga zaalabise ebyenjigiriza ebyobulamu bye tukaaba staff quarters z'abasomesa zaalabise kubanga omu yafunye obwa RDC abamaze ba graduates Makerere ne university zonna abalinze emirimu bagenda kolawa we need to have a system wekola ate byonna biwandiike byategekebwa ne proposals endala nnyingi nnyo zetuwa muggule obutale bw'ensi yonna bannange nze njagala ndabe mu kiboga tulina abalimi ba kasooli abakokotivu nga bafulumya kasooli butereevu nga balinga bana babaŋŋambe nti ono w'ekiboga noono kasooli waabwe bamutwala mu United Arab Emirates efforts z'obutale ziriwa muwogo abantu bagende butereevu kati mwanyi nayo yiyo kakati kyetugamba nti systems ezo zezeetaaga okukola okuleeta oyo omuntu omwana wammwe okumututeekako okukakaatika kiyite kukakaatika okumukakaatika omuntu onagamba nti ate byabadde agamba okukola abadde abikolako there and then ng'owadde muntu bwa RDC graduates b'omu kibuga abayitirivu what is the plan okubeera employed bagenda ye gye bali employed bagenda kufunayo mmeka bafunayo mmeka mutegese biriwa okwemployinga abantu ebikulu ezo systems zetwagala abaana baffe bonna basomedde batya abantu abalungi tulina minimum standards amasomero gaali badde gafaanana gatya so si kugamba nti tolaba nakutteyo baamusuuta nalitaddemu kino oba risaaki yazze nenoonya era lipooti yiino essomero litya era lyateredde ate abalala ero bamusuuta yesomesa ffenna abali eno so ebintu ebyo omuntu okolayo obuntu busatu yagamba ti ono takonkona bulijjo be tulina bakonkonawo era bulijjo ne be tulina tebakonkona kiri ate balina kona ne buruusi nakapula nti yakonkonawa obwo n'obwo buvunaanyizibwa babadde nabwo takonkona ate saagala ku underestimating efforts z'aba leaders abasoose kubanga naffe kwe tuzimbira toyinza kugamba nti kati nze nasooka nze mubaka asoose okubeera owa opposition mu kiboga nze nasooka okuva gavumenti okuva kiboga beebadde nga district okuva leyo okutula ku Mubende nze mubaka opposition akoze ki asoose kati sobola kugamba nti kaaya byonna nze nabitandika waliwo abatandika mu bibiina byabwe babaddeko ne contribution to the district so sobola kutandika kumanyira abantu abeezeyo okulinnyirira abantu engeri eyo nayo tetujja jjikkiriza abamu mulowooza bw'oba toli mubaka tosobola kugasa district yo
yonna gye tugenda okubeera yonna gye tugenda okubeera nze ngera kubeerawo nga mbabuulira ekyo kifu kino kituufu bale twandigenze bwe tuti teri kusirika teri era bw'ogamba tumuwonye oli ku bibyo omanya bibyo okuvayo n'obyogera mu kapasite zonna ze tunaabaamu tugenda kusigala nga tukola emirimu. Honorable akasemberayo ddala mabega kaawo waliwo amawulire ag'ensasagge oba ag'ennyika agabadde mu kitundu kyo ekya Kiboga ffe nga tusinziira eno mu kibuga naffe ne tugafuna era ne tuwulira nga teganyuma abantu kumpi bawera abaana okulugulamu obulamu afande bwe yava mu mbeera n'akuba bakamaaba amasasi. Embeera eno Honorable eri etya kituufu kyabadde ki era what is the way forward okutereeza sisitimu zaabwe naddala mu nkola yaabwe ez'emirimu n'ekitundu nga kyo? Bambi baalabye nno baalabidde ddala ate osi kyayambye n'atalabika kubanga nasoose kuwulira nti omusajja avuddeko waya. Twageze okwetegereza ng'emirimu gye yakoze giragira ddala nti aludde nga yeetegeka kubanga abadde selective ayina batuukiddemu bantu era n'abayitako nga ye baanoonya abamanyi oba avuddeko waya ataba takyaselecting aba akuba bukubi naye ono yabadde selective engeri gyakulemere gyelemedde ku mukyala n'amugoba ageze mu toyi paka n'amukubirayo kitegeeza abadde selective. Kakati bassebo ne bannyabo twaguddemu encukwe ate eyo si yeesose nno mu Kiboga kubanga n'emabegako wali ndowooza wiiki emu bbiri emabega twafiiriddwa kansala w'abaliko obulemu mu tawuni kanso y'ekiboga naye era nga nalesa kamusasa ezaagala okufenza mbwezikyo emabegako era mu kisanja kino twafiirwa abapoliisi basooka ne bakuba omu Nakasengere ku poliisi ne bamuttirawo ne tuddamu ne batta babiri Nakasengere police station ne bafiirawo. So mu Kiboga bibaddemu naye nga okwekyawa kunene. Labor sector ekigambo kikaaye ekirono kikatinga cross wonna kubanga ndaba labor sector nterereza munzo weerye wansi eri enkola y'emirimu eyonoonese nnyo mu Uganda. Enkola y'emirimu tutwalizaamu n'abakozi okusookera ddala baani abaweebwa emirimu. Abantu abamu bayinza okuwulira nga balekeddwa emabega kati oli n'awulira ennugu nga yalekeddwa emabega nga nze nga tebampadde. Abalala abaweereddwa emirimu kati ono yakubye amasasi emyaka 12 ng'asaavinga mbuga tava ku level y'emu level gy'ayingirako mu prison yeyo gyabaddeko emyaka 10 n'ekyo. Bw'aba alaba ne banne tebakyukako ayinza obutawulira bubi naye bw'alaba nga abajja be bagenda naye fena tukyali wano ebyo bw'aba tabiraba benajja nabo bonna bali eri abakajja bali eri abantu banyiga. Nagenze ne tubuuzaako ku mukozi omu wa prison nane nga mwalabye n'ekikangabwa bannange omuntu omu n'atugamba sijja kumwogera munnange oli seefu wamma n'agamba munnange twalabye naye omusajja oyo yayambye prison ya Uganda yonna yagiyambye. Ono yakubye amasasi yayambye prison sector yonna mu Uganda kubanga kati bateekwa okuba baanoonyereza kiki era byatandise okuvaayo nti ono myaka 12 takyukangako ate ayina ne babadde atiisatiisa olumu ng'ayina n'abasibe byabagamba nze nja bayamba nze nja bakolako naye ng'abantu tebayinza kulowooza nti nga munda mu kiseera mulimu ebikolebwa. Yes mu prison yennyini mwetunulemu era ng'agamba singa kibadde kisoboka nga tetutya twandimuziise nga muzire kubanga balowooza olumukwatako naye bagenda mu ttanta naye akyatubuze naye kye tugamba nti nga obulumi bungi obw'okufiirwa abaana bali babadde bato naye ye ebyabadde bimukozesa ekyo tubirowoozezza nga tonatunuulirayo musango gwe yazizza na biki byakoze lwaki yagukoze bino ebyaleetedde kino okwekyawa and awo Uganda we tutuuse munnange omuntu atulisa abantu bw'atyo mukomaawo ani yabatulisiza wuuno baziikiddwa asibiddwa emeka n'otafa ku lwaki yakikoze kubanga n'omulala ateera mu maaso eyo ayinza okukola ekintu kyekimu okwekyawa ngera okuwa obululu bw'okulaba ebyokukola tubimanyi naye ogamba mugumire awo tugendera awo naye ebireeta okwekyawa byo mubikozeeko kakati ku luno bwe tubakalo kabaddemu kati olujja kanaaba katya
mulowooza ebyakoleddwa byongera mu bantu maanyi kwenyigira mu kwesimbawo na kulonda oba kubitta. Kakati ndowooza olunaddako oba baliyo wa 10 ku 10 simanyi. Naye kyenjagala okubagamba nti okwekyawa kulina kwe kuva. Lwaki omuntu ono yakikoze era byavuddeyo bulungi ne mawulire mwabirabye. So okwekyawa kungi nnyo mu bantu. Obwavu oli abadde atulaga mu school fees week omuntu bw'atambula ng'akulaga yeeyogeza yekka emmotoka yazikoona mu kifo ky'emmotoka omukoona kubanga n'olaba emmotoka epaakingi ate oli agikoona atambula kati ate singa ebadde etambula singa yawedde kati so kyetugamba nti okwekyawa kungi wano obwavu okwekyawa kungi mu mirimu abantu abamu balekeddwa ebweru si lwakuba nti emirimu tebagisobola n'abalala tubalabye be bagiwadde nga tebagisobola naye alina okugufuna okitegedde kati ebyo byekyayisizza abantu mubitereeze aba prison mutereeze ekintu ekyo ekyokwerevetinga abantu myaka 12 kakati bye bimu bye tubaddeko kubasomesa balina same grades aba secondary mubasasula emisala gyanjawulo basomesa abaana obungi bwe bumu bamala essaawa ze zimu ku ssomero balina obuyigirize bwe bumu basasula different emirundi kakati omuntu yeekyawa omuntu asobola okwekyawa sijja bawa byakola naye nze tubawulire bye boogera kati batandise abasomesa ba sciences bafuna koona yaabwe gye baliramu emmere n'aba arts ekigambo kye bayita akatwame kiwulirako munaawulira Honorable nisibulira ku mulabi waffe naddala munnakiboga munnaffe abalabi baffe abatuwuliriza mwatwagala mutwagadde nze ndi mumativu mutwagadde mutusobozesezza okuweereza eggwanga lyaffe mu kiseera ekituufu so tubeebaza abamu abali baagala ennyo tulonda n'okutulamba obukulembeze obuddako abamu bibanyize bantu balwadde naye tubazaamu amaanyi teri ayinza kwagala kifo kya mubaka mukyala ow'ekiboga okusinga Nakimwero naye tolabayo omuntu ng'ate yawedde nnyo agamba nnumwanya bane tukusaba tosinga obulumi bwo tebusinga obw'omubaka obulumi bwo tebusinga obulumi bwo tebusinga obw'omubaka wakyaliyo essuubi ebintu ebirala bijja ate obuweereza bw'ensi eno tebubeera mu bubaka bwokka naye n'ebirala obuvunaanyizibwa obulala weebuli ate tubasuubiza nti yonna Mukama gy'agenda okuba nga atutadde tujja kusigala nga tuweererezaayo ekirungi nze nzaalibwa Kiboga kitegeeza nti byonna ne bye nnabanfunye ewalala era tujja kuba tubeera mu Kiboga nga tutambula nammwe abakyala baffe abakiwosa njagala okubategeeza officially nti Kiboga Women Sacco Kiwosa egenda kusigalawo bulungi nnyo Sacco yaffe egenda kusigalawo bw'otula districts endala Sacco zaatandika mu myaka egyedda zisigala wadde abaazitandikawo si be balimu njagala okubawa for example Bukomero Premier Sacco abaagitandikawo aba Advent si be bagirimu so institutions tuziteekewo lumu omwana wo omuzukulu walikola mu Sacco eyo tuteekewo emirimu egyo gibeerewo so Sacco egenda kusigalawo bulungi abakyala mwongere okwekumiramu era mu Gwokusatu tujja kubeera ne annual general meeting yaffe okubabuulira ate ebintu bwe bigenda okuddako media Kiboga group fraternity tusigale nga tutambulira wamu ebikwata ku district yaffe mubikuba abantu mu maaso babimanye wabaddeyo omuze gw'okubavuvuba tubadde tugezaako okugubajjamu naye era gukyabalimu tebabatiisa ebitagenda bulungi mu byogere kibeere ekifu era nze temunsuubira kubagulirira nti ate kino kikwekete ate kola otya no bwe kiba kikyamu mukyogere bwe kiba kirungi mukyogere abalala bayigireko so mbasaba mwetegekere n'omulundi ogujja tujja kubeera n'obukulembeze tujja kubeera n'okwesimbawo tukkiriza nti bijja kukola manyi Uganda wano kiri Uganda maama nnyabo oyinza okulaba nga n'okulonda tekuubeeyo okuddako nga bajja kati ennaku zino waliyo appointment okusiima
obukulembeze bwe Uganda bulinga obugenda nga bufuse ng'obwa kabaka. Kabaka yasiimye Nakimwero obeere bwoti. Kati kirabika gye tuli kubanga oli agamba bugambi awo wafaawo twagala nsiimye waawo tutwalewo. Era munnange nga gwe basiimye yaba abantu mwagala birala be basiimye. So tusaba obukulembeze bw'eggwanga buleme kubeera nga bwansikirano. Si bwa kusiimira. Ate bugendere ku mateeka gaffe ge twawandiika abantu basula batunula. Bawandiika constitution eyo. Kati okulaba nti tekola ate nga ye yandijeeyo bye tuwulira nti bye bigasa buli munnayuganda. So tubasaba mwebeereremu mubeere bakakkamu ng'owammwe Kaya Christina Nakimwero gezezaako okubeera omukakkamu tugezezaako bagumya. Era tusaba okutulugunya abaana kukome. Kati omuntu atudde mu kati atunulya DR forms buli eyansayiningira emabega bali mu batiisatiisa. Ebyo binaggwadde kyogamba musango okuwagira Nakimwero ye bwona obasiba laavu y'abantu eri Nakimwero n'egenda nga si nnyangu yakujja mu kiboga si nnyangu n'akamu ejja kutwala obudde bungi. So abaana okubatulugunya ekyenkanidde awo kiki nnyo ekyo ekikuluma mwolooyozaawo ki? Ebyo tubireke kuba bamugamba nti reconciliation ebyo byonna tuba tulina obbireka. Yes eyankumira akalulu eyesimbawo ku Nuupu lwaki oba omunoonya mbwakoze musango muleke yetaye mu nsi ye. Era ebintu byonna ebyagalwa birangirirwe nti Nuupu tetukyajagala ng'ekibiina mu Uganda bannange tetujja kwesimbawo lumu nakirangirira. Naye ebyokubeera undercover nga abantu banyigirizibwa bambi bibi. Era tusaba abeenenya mwenna tuli mu kisiibo tuli mu kwenenya Mukama yakikoze Abasiraamu n'Abakatoliki ffenna tutandikira ku lunaku lwe lumu. Kyade kina kye kigamba ffenna tusiibire eggwanga lyaffe si birungi. Era twongera okusabira abantu abakozi ab'emirimu egy'enjawulo tubasabire baddemu amaanyi. Abasomesa baddemu amaanyi. Abantu tuddemu amaanyi tumanyi tukolera ggwanga lyaffe wadde bagezaako kitujjamu. Patriotism tugisabire buli muntu obeere nayo ku mutima gwo. Kulwa Katonda n'ensi yange ayi Ssaabasajja Kabaka Lwangaala. Situyinza kubanga tusukka wano abadde n'omubaka Honorable Kaya Christina Nakimwero ng'akutembeeratembeera biki ebyo bigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda ebyaliwo bitwawula n'ebitutaawula byonna bitunnyonnyodde. Otherwise okuva egye twatandikidde mpaka wano badde mulungi nnyo ggwe alaba Focus TV. Katumu wano tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso eyo. Omubaka ono musabira wano ku mpewo nti bwe balibangawo ekyokuttaanyaako atuwenga obudde tuwayeemu osobole okubeera ng'obimanya. For now, kusubscribinga ku Focus TV yange bingi